Mubiri gumu biri nafuna abaana ba President Museven mukaaga bandeeterwa kojja wa Jennifer Musia Executive Director nembatembeya mbantu bonna ne babagoba naye nga babagoba bantu ba Museven okutuusa Kadaagalo yangamba nti nze nja kubalagayo nga Museven atuuse mu Busoga. Museven bwe yabba Kadaaga akalulu n'atabalaga abaana abo bwe twogerera baasigala bataano omu yafa ne bamuziika. Leero Museven agamba abantu nti basosola tukyanoonya abantu 18 yakuyamba ku Museven okumunoonyeza abaana be abaasigalawo abataano negye baaziika omu. Ngenda muleka ali Christmas bulungi bweggwako January nja kusaba principal bamperoya ambuulire oba nsobola okuwaabira First Lady nejje n'omuhoozi kuba be bamugoba totuleetera abasoka bano era bwe yali akuza emyaka 5 abaana teyaboogerako. Mu kaseera kano wakati wakati ne December atubuulire oba bamuwaayiriza oba tebamuwaayiriza nejje ne ezaakolwa Jerusalem biraga nti omukulu asinza muhoozi omwaka gumu bamuyita Kaguta Yoweri. Ebiranja byongerako mukama wange Katonda abankuumi webale nyosebo okulusiraaje katusonga emu fenna gye tulina kukyusa bukulembeze. Ettaffaali lyensaba principles kiriza etandikireko. Waliwo abantu abasosolwa nga bali mu kasolo. Is that very soon we are going to go out there and start bringing people into the national unity platform as we also prepare to roll out for structure formation and other things that we shall be doing. So yazirwanako kulengeddawo Comrade Wasa Juma ewebale nnyo okubeera ku mukolo guno. Today we have received 291 people from Eastern region. Bakubireko mu ngalo. We have received 109 people from Central region, from Uganda. We have received 57 people from Northern Uganda. And as you heard from Western Uganda, we will have a special function for them, meaning that on this function, Mr. President, bakwebaza obukulembeze bwe obuzimbye ekitebe banne mukubireko ekitebe kino mu ngalo. Ate njagala bakakasa tukyayongera ogaziwa kubanga ffe abaliwo we are the leadership of this country in option.